kingire. Poliisi olwaleero evuddeyo n'eyoleka mu lwatu omukyala eyalabikira mu katambi ng'awenyula omwana ow'emyaka 5 emiggo ssaako okumuwumiza ku ttaka mu ngeri eyeesisiwaza buli eyalaba ku katambi kano. Ono ategeerekese nga ye Patience Uwimana. Bino bibadde ku kitebe ky'abambega ba poliisi e Kibuli era ne minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'abaana n'abavubuka Florence Nakywala Kiyingi talutumiddwa mwana okugoberera ensonga zino. Okusinziira ku mwogezi w'ekitongole ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango Charles Twine, omukyala ono yadduka ekyazanga gye yaddiza emisango era baamukwatidde bwayiise oluvannyuma lw'okwekukuma ewa nnyazaala wa mukwano gwe. Omukyala ono yaddukira e Luweero ewa muganda we. Twatuuka e Luweero nga takyaliyo naye nga yalekayo omwana oyo yalabibwa mu katambi. Eggulo zaabadde ssaawa nga 6 z'ekiro ne tugenda mu maka ga nnyazaala wa Betty omukyala Patience Uwimana n'akwatibwa era n'atwalibwa ku CPS mu kadukulu kaffe. Bw'abuuziddwa ekyamutimpuza omwana kumpi okumutwala ezzira kumwa n'ategeeza nti bwali butanwa ate n'omwana yali aliko byabbe ku muliraano. Omwana n'agenda bakumenvuga abantu ekukubisa ku mukono nanyini menvu najja n'agamba akaana ku kabbi akaana bwana budde kati ndowooza kwe kumukubisa ki obusungu nga singa gakola ki. Minisita asazeewo omwana aggyibwe ku nnyina kamuzaala eyamuwuttula. Omwana ono tugenda mukujjako oyo yaayonka kimanyi nti ajja kulabirirwa yonna gy'onooba oli naye omukulu ono omwana bebi nja kusaba head of family nyabo immediate ofune amaka agatwala omwana ono gamutwale gagira gamulabirira n'okumuwa afune ekyokulya naye okusookera ddala yeetaaga okujjanjabibwa. Ekyo olukimaze minisita ambuulidde lwatu nti si waakuttirwa ku liiso n'akatono. Tugenda kukwatako nga amateeka bwe galagira era tetugenda kusonyiwa. Ensi yonna nnyiivu olw'ebyo ebikola by'okoze era weesitazizza abakyala weesitazizza bamama b'eggwanga. Akubirizza abantu okwongera okusitukiramu nga balabye abatulugunya abaana. Ekibonerezo ekigenda omuweebwa kijja kubanga kyakulabirako eri abakyala bonna mu ggwanga. Patrick Ssenyondo, NTV Akawungeezi.